osanga omulokole nga yatamira okusaba. Nze nina omulokole yamala ku lusozi eyo Seguku emyaka 7. Amaka ne gafa, abaana ne bonooneka, obuweereza ne bufa ng'ali mu kusaba. Ne ŋŋendangayo ng'omusangayo 7 years. Kati ensi ye ey'omwoyo nga yalemaza ensi ey'omubiri. Oli wano ku nsi toli mu ggulu. Ate toli Yesu nti wano tewazaalawo baana, wano oyinawo abaana. Mulokole labirira abaana bova mu kwefuula ow'omwoyo ate ng'ofa. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Oli wano ku nsi va ku kwesiriwaza nga bano abagwagwa b'endaba ku gataliiko nfuufu. Ffe tetuli ba wano, tuli ba mu ggulu, mugende. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Ffe tuteekwa okubeera balanced. Tetuli ba nsi naye tuli mu nsi. Oteekwa okukkiriza ng'oli mu nsi. Ensi eyagala abayivu, ensi eyina enkola yaayo, ensi oteekwa okumanya. Muleme kutwonoonera bulokozi bwe twategeera nga ne Mukama waffe yali 100 ku 100 mubiri, 100 ku 100 mwoyo. Bwamusanga nga akavula emmere Bayibuli emwogerako baatuuka n'omuyita nti yalya n'abaluvu. Yesu bwe yabanga mu kulya ng'aliira ddala. Nange olwaleero ndi wano kugamba ensi yeteekwa okubeera balanced. Ebyetaaga obuyivu genda osome, ebyetaaga okusaba noonya Mukama, ebyetaaga okusiiba genda weeyawule, ebyetaaga amagezi ganoonye, ebyetaaga emmeme eyo leka ggire emaze etambule ng'eringa emmotoka yakutuka Center Bolt bweti. Obulamu bubalansinge. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. We byetaaga okulya lya. Nina n'abalokole nga balwala bwe bateye buli kaseera ayagala kulaga ali mwoyo. Pastor Nasibi, tuli mwoyo, tuli mu 8. Naye ng'alimba lwakuba atambula naawe ayagala kulage nti wa mwoyo nnyo. Baana ba Katonda, okuba mwoyo si kwe kugenda nga weeranga. Okuba mwoyo kwe kubanga ebintu byo byopaletinga bulungi ate nga biri active ate nga biri. Omwoyo tebagulanga bulanzi. Omwoyo gwo gweteekawo ne gweraga nti weeguli. Obulamu bubalansinge. Oli muvubuka otuusa okuwasa naye okyawunya akavubuka. Ne munange ne bw'oba osiiba gw'omubiri gukugamba nti naye yadde osiiba naye ffe twagala kunaaba. Kavubuka bwe baba bamugoba togenda mu kisiibo. Banaaba bunaabi. Mwabavubuka abaagala okugoba kavubuka ebyo babagamba simanyi naabe bombo, simanyi kola kinedda. Gwe naabanga emirundi 2 ku 3 buli lunaku. Bw'omala wesiga ekiziga ekirina akawoowo ne kadiodoranti akatonotono. Mpola mpola. Mpola mpola. Ne bwe naafunayo 3 abategedde kye ŋŋamba. Waliwo abalowooza nti kati ye bwe yalokoka ali mu kusiiba n'okusaba omwoyo gujja kunaaza omubiri. Nedda. Omubiri bagunaaba n'amazzi. Ne bw'olinaaba n'omusaayi gwa Yesu n'omala ennaku 4 ng'onaaba musaayi ojja kuwunya. Baliwo bimutaagala kuwulira. Nze nkubuulidde gwe genda oyimirire ku lusozi otandike naba n'omusaayi gwa Yesu naba ntukula amatu, ntukula ennyindo, ntukula enkwawa, ntukula. Ennaku ezi tujja kusanga ng'owunya. Ebintu by'omwoyo bitegeere gye bikoma ne gye biyita, n'ebyomubiri tegeera. Omubiri gwo gubeere balanced n'omwoyo gwo gubeere balanced. Omubiri bwe gwetaaga ebyagwa ebituufu ng'obiguwa.